Oli ku BOCAT TV. Anofe abatulaba mbalamusizza akati mwembwa mwezaliza envume yabalolesiridde waliwo abantu abamu ababadde batiisatiisa nga bagamba nti era munnamawulire era TV evaayo nga kampani era biki ani ngenda kusibira embwa ezizze zimmanyiira nga zinvuma nabo bakitegeere. Kino ekyana kinaagamwa kyekyani Wisdom Kaye simanyi oba wagamwa bw'osooka ku lisiti kirina obuto obunene n'agamwa aganene ekyekyo akati ngenda kukibasibira mbuzaayo vidiyo egi vidiyo 7 tuzirina twazifunye dda tugezako ziteeka ku CD mbuzaayo egi era ndowooza okuwera enkya ssaawa 4 bajjako bagifunye kakati batulinge n'ekyo kibimwa njagala nkirage nti tekirina kuvuba bantu. Ngenda kusiba kibimwa nakyo kitegeere kubanga kinvumidde ebbanga ekinvumira ebbanga ate ebisinga nno mbadde nga sibiraba. Nalabayo ka vidiyo kamu naye bwe nakalaba bingamba naye kino ekyana kikolawa ne bagamba bikireereese biri awo bigwira bugwizi bibisanzi bwe bityo naye nemmala ne bampa n'obuvidiyo bulala ne mbulaba nga kinvuma naye ngenda kusiba mufa kine Kaye ate ze nyinza kufa omulaba wali omusanzeeko wa sikirabanga nako ku vidiyo bwendaba naye kakati Kaye nyinza kuba nga nteesa naye ki kubanga tafaanana nabalima mu lusuku lwange. Omuntu okunkolera ng'oli mukozi wange olina okuba nga olina empisa amanyi okwogera kati oyo ayogera asesemu obusesemi kati katugende osinga kumuvunaana ki biyitirivu ojja biraba ekikulu yakoonanga ku kigambo Lwasa nze saagala bya woningi tenkuwoninga nkuwadde ennaku 2 simanyi bisi byagala ebyo tujja kusinkana mu kooti baloya bange babitaddemu amaanyi tutandike munnange okuwoza osanga nansinga tomanya lwaki musazeewo batabukira abaana walawo ekiseera ky'abasiru kati kakeizi babuwera erako kale tekamanyiira nnyo ate nga musiru oyo naye gwe Wisdom Kaye ngenda kukwatako ompulire ojja kumpulira n'obukunta ojja butunda kiragala kirina nekisula kyona kyazimbazimba amatama lindako oyo mwana wa mulaalo tojja mumusobola nyumya mulaalo byebiki bano bakoze eki beetomedde kakati eki Wisdom Kaye kyetegeke lwakuba ekinkozawo bubi tekirina we kikola abeera ku mativi toyinza munoonya n'akubula naye abaana baŋŋambye era tekisobola kubula wajja kiraba bakisaavinge tugende mu kooti siyina ddakiika n'emu gyenja kusigala mabega nga ndi ku kisajja ekyo nja kubeerangawo mu kooti ne baloya bange naye ng'oludde omujjamu lwaki osazeewo okumwambalira kati nasazeewo nange nesasuze oye ekiseera kituuka nga ssaawa yakusiba
kati ere saawa gye tuliko yakusiba yakuteeka basiru munda bonna munda tubakube mubbu kati ogwo omusambwa gujja kukijonyoka abalumye lwakuba wisdom yasigadde ebweru kubanga ola access abadde munda abaana bamuli bali munda ashibaga munda abaluma lwakuba yasigadde ebweru ekyo kigutwe ekyo birinda ko sikiwadde budde olwaleero badde bize naye kakati nkya abanjagala bonna mbagambye ndi off ngenda kukiwa obudde olunaku lw'enkya ne bwe kinaaba bumpuku naye baŋŋamba nti kiri Mwanza oba wa bati simanyi nje kituukako biki ebisinga okunyiiza Kaye bingi nnyo ekivubuka simanyi gye kizaalibwa sikirabangako mu bukulu bwakyo nagenda okukimanya nga kinvuma nga kinywerako waragi aye vidiyo weeziri zonna nziina kale tugenda kukiraga ate balooya bange bawulira bafa baŋŋamba olinda ki mukama waffe tulagire nabadde awo nenga nti kati kyekiseera tutandike tulabe anaaliyirira munne naye alina ebyokuliyirira wisdom alina byagenda okuliyirira omwana w'omulaalo abalaalo baba ne ssente anange lwaki tomusonyiye lwaki tomuyiseemu ne mwogera nga mpita embwa linda bulinzi ojja tuulira awafayiringa ebintu byonna tujja kusisinkana mu kooti anyinyonnyola obusiru bwange ebisajja by'e Masaka ayogere bye byamukola mulimu ebintu bingi mulimu issues nnyingi naye tujja zoogerako gwe tofaayo ekyo omuwadde ebbanga togenda muwaayo chance yakwetonda simuwa chance yonna siina chance yonna gye ngenda muwa okiwulira obudde mbuyina nabufunye obudde bwalabise obudde bwalabise ssebo nimbadde siina budde ate nga tekyetaaga kuzanyisa kati obudde bwafunise njagala wisdom Kaye twerage asobola n'atasobola ajja kubuulira munnange omusajja ansobola era ssebo wisdom Kaye mwami wisdom Kaye niiza essaawa yonna okujja ewuwo neetonde bw'onaaba ompangudde oba ebintu byonna bikiri ku likodi byonna tubiina otutta obudde n'obiyitamu bulungi n'olabanga olina obujulizi obumala obuteekayo wisdom bankaka tugire nga sinneewulirira maze nempuliriza buli kimu n'ekiwulira kati ajja kutunyonnyola abasiru b'e Masaka bafaanana batya kansiriwalire ddala nkiwa obudde angiwa obudde tujja kulaba saasira ku Kaye ne banna abali mu kkomera abadde bakwata abo bakola bubi obuteetonda gundi yabawa chance ey'okwetonda ye talinga ani gundi ani Suuna omulangira Suuna omulangira Suuna yabawa chance bamwetondere ne batakikola naye nze ate eyo chance nogigaba sigigaba
agenda kuba nayo teriiwo ekyo yakola amanyi kyekyo owulira alina balwanirira kale kitegeeza obudde buna bw'omugwirako ojja kutwala butwazi n'ebiseera ebinoonya oyo abajja omunoonya weebali bategedde ddawo kisula na buli kimu mwana wange nali manyi kiina ennyumba mu kisula eyo mbuna annange asulawa g'omanyi emmese weesula sijja mwana omuyonjo bwati oba bavaayo batya nga batumbula sibalina kumanya naye tugenda kutandika okukola omulimu gw'okubanamu abasiru tulina obateeka wategerekese mukwano gwo access bamuwadde beyiro tomulayo access kibi naye ate etasiruwalangako nga kino ekimenke naye tasiruwalangako ono omusimu naye essaawa tutandike n'omwana w'omulaalo oba ekigambo yakijjawo ekyo omwana w'omulaalo ekitwe yakulira ku mata gali mu mazzi ekitwe kikulinga ng'eseffuliya nga owoza mwana wa mulaalo birinda onambuulira omuwadde ennaku mmeka sijja muwa nnaku sina nnaku ze muwa wemufunira wemunywereza wonaamusanga wonna wenamunywereza ebintu wabiiseemu ddi videos yazaakola waziiseemu ddi okuva jjo byendiko naye bange waliwo emu eyo kyemmanyi okuwera enkyasaawa nga nnya naye ejja kuba ezze muteeke ku CD basi tutunke ajja kwogera kyennamukola oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV